naye nze sijja kukola mirimu gya mukyala housewife nga ndi ku girlfriend level. Mukwano ojja gikola ojja kwoza jini osimule nyumba ositule ka gas ka kilo 6 ogende bakali feeling wali ku Starbucks. Yes, obojja mbikola. We are dating, we are in a relationship. Sibikola nga ko bukyanga nzalibwa. Sirinayo musajja ina gwe nalinjoleza jini nti ndi girlfriend. Negeza jini ze mwala wabayanja. Mwala wabayanja yedira omutima. Mama angetabanga simu kiga simu Somali simu Ethiopia. Yeah. Toza jini ya musajja. Mbumpi bwange ze sifa y'abasajja bikibi bagenda kwogera bagenda nyiga. Naye mune mbumpi bwange nze ndi wabanyiza. Mu bumpi bwange neragira mu kubasimanyi tu ngenda wanvu wancha. Kachobo kozesa. Mutabana bina bwange neragira Dimera intino gondi oshagade kakati mukwano njagala kutegeeza nze sirinayo musajja aveya agamenti nze yanjolezaako jini tewa kunya ku jini ayafa bafunanga breakfast in bed baji kuleteranga breakfast in bed ngala nengenda oli mudduve ngato toyeza basuka nga lwaki njoza amasuka Achiabuntu mimu amasuka gwagasuza mu weekend marriage onyeka siriani akakoleza ngokagolodde banne basanga gatukula nange bampasa mukawo mbutabana mpisa zange era waliye yalonda naga wange nze gwenjagala oyo kata amasuka kano tugabaze mu weekend kati oboli no goza okagolole banne abagenda okujja ginda week okuyimuka nze sagala kifule nti it is a must nze okuyimuka nga nabedde woba naze Friday nengamba asagala kubeera wantu wachafu because normally sagala kubeera wantu nga wadduga wali disorganized nsobola okuyimuka nentereezaako ne sagala okifule nti it is a must tingenda okujja kulokuta Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana abakyala abaami n'ebyomunju byonna tulina emifaliso carpets pillow ziduve blankets amasuuka na buli kye weetaaga mu nju gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker Nsoro kuta kutenga buro ali wakati abantu bako ebintu bino ebiri serious nnyo abantu bako ebintu ebiri serious ate mu deliveringa batina sata yabwe oba serious naye nga ate abantu webaseka
ng'ebanyumirwa okufa obufu. So oli otya sister? Ndi bulungi. Kutambula Wafuna bulungi. ennya lya show. Show yange. Wafuna ya short and big mwasinzira ku kikula kyammwe. Erinnya gye lyava. Saategedde nti nazze wano ku Jole ongebwa. Erinnya lyavaawo. Short and Big show. Big show. Abantu beeyongeredde ddala okwagala naliko ku premier. Ekigambo ekyo kyewala abantu beeyongedde okwagala kinyiiza abantu. Nakirabye. Kinyiiza abantu. Mu bigambo byalina okwewala abantu beeyongedde okwagala zimbe. Mama. Alowooza nno ffe tukyatya abantu tukyawa. Ebyo ekigambo okyewala. Ebyo bye twagalira ddala ng'abantu tebatwagala. Gw'osinga okwagala awo. Wenjagala. Ng'ensi tekwagala. Tekikosaamu kkonoozibwa nga tebakwagala. Kubanga abatanjagala balina okubaawo kuba be batono. Abantu abatwagala bangi nnyo okusinga abatatwagala. Kati ate ekizibu tuwa abantu abatatwagala obudde bungi okusinga obbuwa. Bali ate abatwagala nakyo bbawa akantu. Kuva bwe nakitegeera atanjagala sikyamuwa budde mbuwa oyo anjagala n'enderivaling nga kyayagala. Ffe tukole kantu. Nibo bali kuba smart. Ndi busy sister. Omachinza akantu. Yeah. Kano eno kala kiha jebbi netagimanyi. Ne kamachinga. Ndi busy nkera mu gym. Nakulabye. Ogenda kola yemeka. Ndi busy. Ngenda kubeerayo mu gym. Ngenda mu swimming. Ogenda mu swimming lessons. Ngenda mu swimming lessons. Oba temanyi kuwuga. Simanyi kuwuga bambi. Lwaki? Naye kati waliwo omwana hijabi muwala yebikkirira awo. Hijabi ali mu Hijab Nation asomesa okuwuga atunga ezo swimming costumes. Bambi. Kati yampise. Katugende owuge bro. Abamu abagenda okuba mu lessons ze. Kati ngenda tutandika okuwuga sister. Ndi mu gym nkere wa Mahadi. Naye ngo wana Mahadi maitwele nga mukwano wakagenda lunaku kochi wange nabadde mutenda kochi wange kochi Mukambwe bannange I'm more than serious this year. Kati yakuwadde ku menu gyo ino okugoberera ebyokulya n'ebyokunywa nejjo luli we nakola gym nalya n'okusinga bwe mbadde ndi mu gym Elisa takati fa abasajja nebaka mmere kanyoza n'obuugi. Kakati ng'ogyeko ebyo ndi busy nina Hijab Nation August 23rd. Toban Center. Nina business empya gye nzigulawo mu August still. Bridal. Yeah. Naye. Ndi busy nina essomero bane mumpe ku baana. Nalabye olanga essomero. Nga mufunye sente mu YouTube. Diva ku nursery mpaka tukyakoma ku P3. Lirudawa. Diri awo ngona tetuke kachiri bayitawo kikubampanga. Kikubampanga. Ku kasozi waggulu bwoti. Oluva ku kubo bwoti kaboda ka 10 abazadde. Tuvato kyafa nnyo ku bya YouTube. Mugende mumpe ku baana. Kisiro biki omwaka myeze first time ewedde nawaayo bamulekwa 10. Oh, that's beautiful. Nemba twala abana tubasomesa Qur'ani ne tubasomesa n'ebyensi. Quran memorization. Yes. Ne holidays tubeerayo nga abana bakwata Qur'ani abatamanyi ya saluna nga bagisoma. Sirina budde sister. Sirina budde. Amati njagala ku kintu ekyo abana omusomesa dini nga mutoba kukola saluna eyo. Sebasomesa ya saluna. Naye bane nti batubuulira nga ebikwata ku lunaku lwakira. Nga tosobola kuddamu kukola bya kisiru. Nga tosobola. Okutengula omuzadde. Nenze nkyebaza Katonda. Omanyi n'ebirungi ebiri mu kutya omuzadde. Ffe kyatuyamba nnyo by the way. Kati wala bino byennyonyoonese. Eddiini eyo giraba yatuyamba. Oyonoonesa bye naye omanyi okwezza. Nnyonyoonese byange ng'omuntu. N'otuyita nti bane kansomeyo ku ddiini. So omwana muwe omusingi. Omusingi. So tuwa abaana ku Markaz Hawa. Markaz Hawa erinnya Markaz Hawa. Kati obulango mwabukola. Hawa liri mu Jebbi tomwanga bulango. Jebbi obulango bufuluma ku Lwamukaaga. Ate obw'essomero. Ate obw'essomero. N'obw'essomero ngenda bubawa. Obulango tubuteeka kati gwe. Muteeka mukuba kati ganga Hijab tebugwanga. Hijab Nation bugwa ku Friday. Bonna leero tugenda kukola audio. Mga ku voicinga. Mu visual atugenda ku voicinga. Kati obulango bubeerawo mpola mpola nga buli video byonna tubulanga mpola. Kati nina edduuka lya hijabs Bukaya nsuubuza obukaya. Obw'omu nnyumba bw'entenda. Obw'omu nnyumba nsuubuza ebintu eby'abasiraamu byonna omuntu bye yandyetaaze. Ulira amaalo kye gampola. Nga nkwata akawoko mu kisenge nkassa mu mmotoka. Lwaki ng'ateekako mu mmotoka weebuli? Nakabbayo ak'omu kisenge. Na mama Jaden tukateekako mu mmotoka. Mama mmotoka nteeba mpu.
Mama. Kati ndi bize sisters sikyalina budde bw'abantu. Omutwe guba guddeno gudderi ndata. Onoolabika okya mu swimming pool. Njakulabika okubanga yo hip yatandise okujja. Ebbina dirindi bulala. Mirimu yakagenda mu gym olunaku olwo naye afunye hip. Mbigula. Afunye ebbina. Wato neerabyeko olubirizi luno. Olumu nga luvuddeyo ngandi bwenti. Mu lunaku lumu olwa gym. Mu lunaku lumu saasiranga mazeeyo wiiki bbiri. Wangambi. Kochi Mahadi yakyasinze. Kati wadde nga ipito ziri zitya? Ipsi Ona kaidio ke wampeereza. Nga bujo zeekwese. Bujo ipsi zange bujo ziri mu recess. Zavuddeyo. Sister zavuddeyo. Zalabise. Nazirabye ningamba oh my god. Bano bujo zange. Just zebasebweba singa zazikuzumula. Naye weetunulako ne weetya. Weetunulako ne neetya. Oh my God. Yeah. This can't be me. This can't be me. Era abampalana mweteeketeeke. Kuba oleeta ebbina. Oleeta ipsi. Ndeeta ebyo ngenda kuba mugagga nnyo guno mwaka tuli ku timu Kawumbi ne Kasuku. Kufuna Kawumbi. Kabalibwekaawo nga tukalabako bwe tuti. Timu Kawumbi. Kati ejo nasayinize ne ba Patricia. Nakulabye kongula. Basayinize okubanga nze ambassador wa Patricia Interior World. Kati muyina kugula entebe yo muyina zigula eyo. Njagala za studio. Bajja okunje commendinga. Bansalireko. Lwaki nkyogera. Ya nanya entebe ne banyeta si bulungi. Waliwo yabonguza. Nange ndi mukola podcast ya Hijab Nation. Nda kutandika okukyaza abakyala abasiraamu. Boogere ku. Mukyala wange ajjadde omodeling ewo. Waliwo akakyala kopostinga mu hijab. Kafaana mukyala wange. Nakalaba ne kagamba mukyala wali mu Lunyarwanda. Mukyala wange. Kakanda Kanyarwanda. Mukyala wange. Munyarwanda ddala. Super mama taata. Kubanga mbadde mulaba. Mukyala wange Munyarwanda. Talina wadde akasaaya akaganda mu mubiri gwe. Mbadde mulaba kuba nalaba ng'afaanagana n'omwana ye kwizeera. Talina wadde talina wadde. Mukyala we mwetaaga mu Hijab Nation. Munyamugamba njagala musooke kansomeserezeko n'abakyala ebyo byakola. Nerabidde kukizo ze bampadde. Nanti olabye fitina. Mukyala ate ekyogeddeko ngambye jebbi bampadde za Shami mugundi mu mmotoka mwenzirese. Njazi kuleetera. Bakuwadde fitina ye kuli bubi. Njagala ajje mukyala wa bekinga. Njagala yambeko abakazi. Njagala asooka amadolinga ebintu ebifaananyi by'okubi nabidde nga ndaba kakyala kange. Kakyala kayimiridde mu hijab. Oh my God. Jaden ali wali. Kasooke kasooke tupoozingemu kkono okuzaala. Soka tulindemu emyaka. Asooka nyululemu ku bulamu kuba kati Jaden edda lulingi. Kati naga mukyala wange tanyumirwa bulamu. Bambi waliwo akamufuna ne muzaalirawo. Rajoyinga campus what? Nga kayoyinga campus what first semester first year. Chendiko kyova mutwala Dubai. Ngira ko mugenda n'omwana e Dubai. Tugana n'omwana. Mukasana mwagadde omwana muterumu. Sikumutta. Kati mugenda lya kusente zammwe. Njaka mukyala wange musanyuse bambi. Nenga abantu balaga toyina ssente. Chebalowooza naye nti waza sente zijja ku YouTube. Baba waza no sente wasayinize ddiiru. Nasayinize ddiiru. Za sente. Buli kaseera. Abantu wa Patricia Interior World. Njagala okubaza Kasuku andi commenting abantu abangulako amasimu. Bikanku nfuna customer angulako essimu nga ngamba nvudde wa Kasuku yansindisa. Abantu wangulako enda. Nze buli sawa neerabira nti otunda masimu. Ngatunda mukwana ate amalungi Samsung na iPhone. Samsung na iPhone. Ezo kaze entunda. Bana abakunde. Yasamira mu yanga. Ebya serious no. Kati njagala kwongera kwene yange. Nino yorode yakabi. Na mbadde njagala S25. Meme nesimu nnungi. Kirabo. Ekyo kirabo. Kisigase. Ya baje mpanga kirabo. Abantu ne beyongera okwagala okufa. Ne beyongera ddala okunjagala. Tumune njagala kakyala kange nkasanyuse. Nkasanyuse bana. Soke nkozeeko ku mazige ennaku eyo. Omusajja omulungi. Omanyi buli wooveewako omusajja nga mukazi we agambye genda okole nsaba Mukama akuwe nga kijja ku ntobo ya mutima. Buli musajja afuna. Naye abasajja be mulaba mubonaabona maziga g'abakazi bammwe muve waka nga banakuwadde okomawo ku makyanga yasuza akaaba n'ogenda nga bakaaba ewaka buli woosimbula ekigere bwoti omusajja n'ova ewaka nga mukazi we akaaba nga mukazi we akolimye mugenda ffe ebisiraani. Manyi obeera akanga omukazi agamba yo bagenda dde bukyadde agenda. Era nze Shalom njagala okutegeeza yagala mukazi we tomujuza. Naye agenda kukwagala. Buli musajja yenna ali eyo. Yagala mukazi we tomujuza. Naye tubaagala. Naffe ne bwe tubaagala saagala ekyo kyogere itize tuwe. Nego wajja kulema Shamimu
wajja kulema fenna itize tuwe tubaagadde ne mutatwagala namwe waliyo be baagadde abasajja ng'ayagadde omukazi ne mulabira ddala ng'omusajja akoze buli kimu omukazi n'abeera nga tamwagadde lwakuba nti abakazi batono abakola ebyo abasajja be bangi be baagadde omanyi omusajja nga talina kuswaza takuta amala kukwata malaka bwati kana akamiro kana akato noonya we weekweka mu kasonda konna nga tokalaba nga tolabawo omusajja ng'akuswaza naye abasajja mwagale bakyalaba si buli musajja ate nsaba abakazi mukole ekyo kikulu nnyo abigambo abantu bagenda kubyogera abantu bagenda kubalwanisa naye bw'oba osonze embeera Katonda bw'agamba nti ye teri agamba nedda nze kyonna kiyiga Katonda agamba mbu kibi buli bw'owulira nga biganye ng'okkirira ku musaalo abantu balwana naffe naye mulwana n'abantu abayimuka ekiro ku tahajjudi saa 9 tuli mu shisha fe abatuwalana mwe muli mu kulaajanira munyazi abatuwalana muli mu masabo abatuwalana muli ku buwalagi saa 9 abayisa beeriggula ez'okwiza ekiro babeereyo nga bali mu kunyeenya ku bitanda byabwe nga tuli ku musaalo naffe saa 9 mingi tumuloopera Allah tumugamba ya Allah abalabe bange tobawa ssanyu mbakukwasa tobawa ssanyu balage nti gwe nsinza gy'oli okola ne sala nkulu esala ogamba Katonda laga ku bantu bano n'omusawo nga ya Allah mpa omutima mpanga gasibawa budde saagala kubalaba nneme kubalaba nneme na balowoozaako obudde bwonna njagala mbumale nga ndi bize ate ngabirira obaswaze omanyi balabe baffe baagala kutulaba nga tuggwa nga tujeera tuggwawo n'ogamba ya Allah ngabirira obaswaze mpa nokeera ku matyanga oyina ddiiru gy'osayininga Patricia Interior World nga wali basangibwa waliwo branch eri awo ku Entinda yawo kumpi Ntinda ayina gundi wali nga Gabriela Bar Collection nga ku Ntinda Complex naye Kampala Independent Hospital Gabriela Bar Collection nalabyenga edduuka eri mu kutte yakipika nye edduuka lyalina omutuga aye kati alina PR mulungi nedda yafuna ba TikToker yafuna ba Sky Soldier awo ba Showing Stars enyenga twameka milioni 2 oh my god ngeri cheap batundira ku online kati wali awo Patricia alina ebintu ebirungi bambi eby'omu nnyumba namwagada and she's a very calm woman onye bw'obwa mu motoka nino ogala kumpa kakondowoza leero bw'obwa mu motoka like shalom I'm busy nga bwe nagambye sister I'm very busy ndi busy ndi awo ndi mukulowooleza bakyala oludde batandise dde okulya breakfast nga kuwuliza batandise okulya breakfast Rolex kale ndeta Rolex nenze yakava mu jimu nanga jabye bakulya Rolex ndeta Rolex ne chai nenze njaga bukimunga kibisi buji utali mu mata olina obuji ina future mase olina obuje ninja akasukali nga kanoze kadhanyi mpa Rolex bukimunga kibisi nyanya mbisi nange buli kimu kibisi jabye ga kulya ki leta oleye satu Rolex satu neto mpacha pa chembili chapa chemu lwaki mase mase muna Kenya mase yave Kenya kujja kutunda Rolex waneno atunda chai naye kye mwagalako mukyala mukozi kye kyamujje Kenya naye akola bawe akola mu bia nonida mtwala na mkolya kadipo bawe akola mu kampuni ya bia omukyala atambuza chai naye bali bulungi kuba oyo muwala aseda ekazayingiza olunaku tetuziyingiza katubuuze do you think she's right mwabali mu spotlight yo posting abagalana bammu it is a two way mpulira nsiritse nsobola okupostinga omuntu singa abanga yanclaiminga official and publicly n'avaayo mu lwatu n'agamba noyo mukyala wange ensi yonna yonna neraba nti omusajja oyo ye husband like nsobola okupostinga husband naye singa atuba nga tukyali mu kwekwana nga ndi mu limelight ne bwe bampa obutwa postinga boyfriend nze sipostinga boyfriend sisobola kupostinga musajja atanampoowa waliwo okukola sound za TikTok tokola ki sipostinga boyfriend mu silence mwetweriira nkwagalira mu nkukutu oba wange toba wa abantu
omusajja agenze nanyanjula ne batuwoowa mupostinga naye era kigere ninyamu ku kyawakati sisobola kusussa ate nnyo n'omutijjisa n'omukuba abantu sisobola kubanga ono daily meal yange ey'okupostinga kwoli nsobola okupostinga ku birthday yo nsobola okupostinga ku anniversary yaffe nsobola okupostinga ku Father's Day bwe mba seerabidde nsobola okupostinga ku Heroes Day mu Heroes tobaamu nsobola okupostinga ng'olinayo kyonkoledde omutima gwange ne kiwanika omutima gwange kampostinge ndeebaza eddadi kati gwe mwaka osobola postinga baawo emirundi ena gyokka Father's Day nga seerabidde ebyo biteekako nnyo sira nga teweerabidde anniversary is a must ompostinga anniversary ompostinga singa naye ate abanga agijjukira katwerabira bitugatta olumu banjagala munnaye kyenzijjukira naawe okijjukire bw'oba birthday yange tekuva mu mutwe ate lwaki anniversary ekuva mu mutwe wakimanyi abantu amanyi birthday z'abantu be baagala munezo nagamba omusajja wonna weweerabira birthday yange waliwo ebintu nga nze seeyisaako nze birthday yange ngiselebratinga nze saagala muntu adde agambe kati birthday biki ngiselebratinga era ekyanisinza okunsanyusa mwami wange kucelebratinga birthday yange. It would make sense. Mu bantu bonna besuubira kwerabira birthday yange ye musajja wange abasigadde mena ne bamujerabira. But as long as gwensula naye mu kitanda agimanyi era ye post gye mansonzo okulinda ampostinza antaddeyo kati bw'atakuteekayo mukwana ndi nze siddamu kunyega olwa birthday nabo batontaddeeyo bwe tubanga ebintu byaffe si byakweteekayo naye nga mu inbox yange ogimpeereza message akalungi ako happy birthday kakyala kange nkwagala nnyo webale kunjagala webale kwagala baana kuzaalira baana ebyo bayinza atwala message eyo giraba emala like I wouldn't want to pressurize my husband nti tompadde yadde ekirabo oba biki it's not about gifts bwabanga oyinza okuba nga wafuna omusajja waliwo ebintu olina okutegeera waliwo omusajja nga gwe wafuna nga si giva like nga tamanyi ku giftinga naye nga ebirala abikola kati gwe osobola omuyigiriza nti bagiftinga abantu mukwano. We have people who are not givers. Yes, tulina abantu nga tekyamukulyamu nga yakula tewali yali amuwaddeyo yadde ekirabo kati nga gwe olina ekimuyigiriza birthday bwetuuka gwe n'omuwaayo kati naye akiyiga n'agamba birthday bwe yatuuka yampa kitegeeza bagaba naye mimu abamu tebajjukira bani abantu abamu nsi basajja abantu bonna kajibe emikwano tuyina emikwano nga birthday ya mukwano gwe esobola otuuka ne weetala nobeera ne bukugwa ku ntumbwe kyetinaamusanyusa kati Shalom bw'oba oyagala otegeera nti abantu waliwo abantu be tujoyininga emikwano gye tujoyininga nga tuzze nga third party nga twabasanga already ba mikwano kati ffe ne tubajoyininga toli ba mikwano gyabwe era bwe bali babeetaaga bo okutuula nga ab'emikwano tebali kugamba era tebali kuyita nze njiza ebintu bingi mu bulamu Shalom ate njiza ebintu ate nembiteeka mu nkola no be practicing omuntu nga si mukwano go teyeteeka ku pressure ku lunaku lwe lwamanyi lukusanyusa kyokka ye ayagala ku lunaku lwe olumusanyusa weeteeke ku pressure kati nze nina kino bw'oba ogamba nti oli mukwano gwange mpankuwe sitawe tugo yes amaanyi genteekamu okukusanyusa ge maanyi g'oba oteekamu okunsanyusa sikugambye nti nze bwe mba nkuwadde obukadde 5 gwompe naawe bumeka 5 kisinziira osobola okuba nga omanyi mukwano gwo n'ogamba mukwano gwange oyo bambi asobola ayinza kuntwala n'endya chicken kasasiro chicken kasasiro eyo enkoko y'ewandege chicken kasasiro ffe tugiyita chicken kasasiro ne byamu ebibogaboga nga mukwano gwo asobola kuwa chicken kasasiro tuula olye kasasiro kigambo yogedde kyaki nanti mubaamu ebintu tubateekamu kabeji nyaanya biki katufa tumuyitira chicken kasasiro okubye wandege eya yonna mu statement egi nze njirya naye era bwe mba tugamba wano ne feyi tugamba feyi tumye ku chicken kasasiro ebibogaboga obumonde amatooke tadde wamu ne mulya
nga mukwano gwo gwasobola naye mu byonna ndagaako nti nawe otaddewo ofaayo naye waliwo omuntu gw'olaba tataddewo maanyi gonna ku lunaku lwo kyokka ate waliyo mukwano gwe gwayagala era najja nagamba munaye sirina naye munange ono mbadde nina omutwala kukacaayi gwayagala namutwala kukacaayi gwe nasigala ng'akunnyonnyola sirina nze kati sikyamenyeka n'abantu kyondaga kyenkulaga amaanyi bw'ogasala nga ngasala kyekimu ne mu relationship w'osala nga nsala how do you tell kacyasaze ayiyo omuntu oba omulaba ate mu relationship oba olaba buli kimu nanti ogenda okulaba gwapika kumakya gookeeza good morning ne mu friendship okiraba you can feel the energy nzaki tuba tuwekaka bwekasi nga tetwagala kubeera ffekka tutya okubeera baloona omuntu omwekakako bwekasi gw'omuweereza message good morning banavisi kano ka video kamino okamuweereza mwana gwe kano okalabye olumu n'ozimuweereza n'aziddamu wayagalira olumu n'omuweereza n'omugamba munnange nga tonzizeemu n'akuddamu wayagalira naye ayinayo abatalinda yadde abaddemu kati mu relationship ogenda olaba omusajja omukubira asangako miss calls zo tasaadde okuweereza message nti babe nkyali busy oba babe let me call you back okitegedde nga okuba nozzaako mistikolo gye wazideseeko nakufuula busy noddamu n'omukubira n'akwata nagamba naabadde nno ne busy obadde ogamba ki oba okyayogera naga lindako gundi akuba lindako ono akuba ono wabuvunaanyizibwa osinga gwe ali ku ssimu ekintu kyantamanga sooka ojjeko waliwo akuba sooka ojjeko waliwo akuba waliwo ankubira sooka ojjeko that statement is bad abantu singa muyiya bwe mukyogeramu oba n'ogamba omuntu omanyi babe gundi ankubira ate ka bizinensi kwegayiridde nzikiriza mumukwate ekyo kirala naye waliwo akuba sooka ojjeko gwenkuddire sooka ojjeko oba tonnaba nakwogera nti oba kale naakujjako ogenda okugamba kale nga baakukuddeko dda shalom nze kati amaanyi gompa genkuwa tuyina nze nagamba abantu emikwano kati nina mitono ate gyonna mirenzi emikwano nina mitono njibalira ku ngalo bwe nti ate bonna balenzi bakyabala mwina nnyo ekintu abantu benkubirako n'ensaaga nabo nenkola biki yemmwe kati ndi wa Mahadi Gym ndi wa Mahadi nemukubira nensinika ebinnya ne Mahadi nina Frank ono wa Carpets ono atuwa Carpets ku gundi yansanze nejjo nanjokya ekyataano ku birthday yange eddaka ntwala Maldives Frank Maldives kati maze emyaka ng'egi 2 nga nina mikwano gyange abasajja abali tight we bati benkolagana nabo kati anti tebanyiiga nanti Shalom ne bwe nakuvuma kitono ne bwe tunaba tuli mu kusagaano nenkuwa ebibyo ng'oseka ng'enkyo nkubira ngo nga sister tukole blaza tukole nga tukola omuwala bona omugambako ne mugira mbwe muti ng'akumyutinga n'essimu nga ne business gye mwandikoze efa olw'okuba akutte emotions ze okitegeera kati ne ŋŋamba abakazi kansooke mbazze ebbali nina abakazi benjogera nabo but my workmates not my friends banyanga temukyampita kuwuma naapo esemba mwezi saabakolera nabatuga watukolera naye nga bw'omanyi nti nno gundi ebadde eri eno bwetidde nga tujja kukukyaza mbajjukiza Nana Herbal Mouthwash Nana Haji mutwale mu jimu obaye abantu baye ku Nana mu jimu eyo Haji amumpe Nana amumpe mu bamupanganya ku set Haji yali no mu ggwanga yabadde mu ggwanga Haji agenda kugulirayo abakyala ba Hijab Nation tickets ajja ziguloyo abakyala ba Hijab Nation Haji abawene kali akagundi bakayita batya Solange women slap yes abakyala babeere waawo bajja kagula nga Haji aguleyo emmeeza fune stolo yako alinga ya Solange abakyala baveewo nga babuguze nasubire Haji program yagiraba bulungi abira bulungi anaga ino kuwa review wano wayogedde nnyo tekyafudde bulungi so mbajjukiza Nana Herbal Mouthwash ngwaleeyo ng'okyanjibwa endadde z'amannyo amanyo gakuluma ng'owunya akamwa ng'olusirika mboti katono akwesa Nana Herbal Mouthwash gwe yaguba amannyo nga gava mu kulwala obanga oli enkwa kyonga ffe abakalumamu abagenda ekaluma kwesa Nana Herbal Mouthwash ate gwali ebweru ku outlet ezekintu bya bannayuganda bagenda mumpe Nana n'ekigambo wano mu mbizi kigambo Nana kiri engraved bulungi nnyo benga omukozesa mpola mpola abantu bawunya mu relationship abantu bawunya akamu mu relationship
oli nawunyira mwaka mu obadde okyatuwa isatuka otwadde side eri nga tubuuza is it to post the person you love not where a source no gamba if he claims publicly bw'aba claims publicly nze sirivaayo kweyanjula nti nze mukyala gundi mu bulamu bwange abantu ng'abikola bakazi tebakyalina byakukola kyova olaba mukyala gundi omubwati ne bakasaakako omusajja tavangayo tunnyonnyola nti oli mukyala we mu butuufu bwakyo kyandibadde omusajja okuvaayo Shalom n'agamba bannange Zubeda mukyala wange nze bw'omala okukilaiminga nti ndi mukyalawo nja kuvaayo ngambe nkakatako nenva ne mbagamba omwami wange oyo omulungi nga yomulabye abagambye nti nze mukyala nze mukyala nga bweteekera zi sipiiki bwete bwebera ku mikolo nzategekera omwami wange omulungi nze njagala nnyo omusajja okunkiraiminga nga sinnamukiraiminga kuba mmanyi amaanyi gange njagala nennyumuka nga amaanyi gange gawera omanyi nze mu bulamu bwange obwe kyova laba ne ku mikolo ndwawo ttuuka ojjala eki nga batudde dda mwatudde dda lwaki njagala nnyo bwe olugoye lwange luba lwa bbeeyi bano olulaba mulina oddulaba naye ogenda n'otuuka ng'entebe enkalu n'otuula tewali aliwo ekyalasirwa nnyo mu kifo mba njagala n'entuuka ng'omugole andaba nti ntuuse okitegedde omugole n'amanya Shamimu azze teyannimba azze era n'entuuka nengenda ali nembuuza ku mugole ne mukubamu olwali awo nokulya impact imbo Shamimu azze atuuse ku mukolo ntuuse ku mugole era omugole saamulimbye kati nenyumyamu n'abantu awo mu ddakiika zange aga ng'omukolo siguliiko ndika simanyi nnyo kuba mu bantu oli lona oli unsocial simanyi nnyo kubeera mu bantu njagala nnyo kubeera n'abantu abo bokka bemmanyi kati bwengenda ku mukolo eddakiika aga mba nzimaze omugole yampisenga mulabye ng'asanyuse era nze simanyi oba nkikola nantya naye bwe ntuuka ku mukolo ekirabo kyange olugenda wali okubuuza ku mugole nga nkimuwa ngabaga twaniliza cha Shamimu azze awo kana ovako ngakwadde akazindalo ogereko angaba n'abagole bano bamanyidde ebbanga beevumako nga manyi baawukanye naye mukama mulungi batuuse ku kazezo speech ze mwa ku mukolo lwaki mwogera ebyo tulina okujjukiza abaliwo nti ne bano baayombako mukama kyova olaba batuuse we bali sekolobeereyo ng'oyombyeko n'omusajja n'olowooza yenkomerero yensi it's the end of it yes waliwo yafuna akazindalo n'agamba nali mmanyi temuli wangaala mwenna era nkyewunza ebagamba olaba enneekuba gye baali beekuba ng'olowooza bagera kati betubyogera kati ne mukufiirwa mukufiirwa oyogera ki mukufiirwa bwentuuka nfuna wentuula okujjako ewaffe enkeera nengena eyo mbamba manyi nenkola emirimu nensulayo nendyoka nvaayo enkeera mikwano gyange mba nja kubeerawo naye kati waliwo bano abafa nga batugambye jjajja wa Shalom ate yamukuza netugamba katugende tubeereyo Shalom olumala okukulabako Shalom olujja nzija straight ku Shalom gwe nazo ziikira kukwagwemanyiko nga Shalom nga kitalo nga mpa amabugo nga ngamba eyandeese etokote tudde Kampala kati nze Shalom sisobola kiraiminga musajja mpuli yange nze njagala nnyo okumpuliza nti ndi mukazi ndi mukyala njagala nnyo omusajja okumpuliza nti ndi mukyala sirivaayo at least njagala ndibe mbeere mu bantu abo baliyogera nti omukazi oyo yaddiba bannange nti yakwata ekisooka mu kuddiba naye teri yaddiba mugagga teri yaddibanga mugagga abandi babeera abaavu at least obuteeka mu ssente naye sirivaayo kugamba nti bannayinze ntandika okunyonnyola abantu ti munnange nno omwami oyo gwe mulaba yampasa ye mwami wange I will never do that wasala oyagala kujagalira mu silence tweyagalire mu silence nze sigirinaako buzibu tokifaako gwe njagala omusajja mpaka watuuka neyennyula n'agana naye olaba mukyalange kamulaga abantu nga yekka buli wayimirira bw'ati yagamba ate oba nze ne bondaga abantu nga tompoowangako era gwe tojja mulaga bantu nze toba bba wanga nti mba mu transit sisobola kuva ku saakibba
oba kyaliko amba kyali ku search bar mtaiza kumpereza message nti waliwo coship ba promising yes but era sobola kumma muntu yenna chance ayagala nyumyamu nange kanaawe because ayinza okubanga ye mutuufu nedda mukwano nze musajja bwe batompa owangako seba ku search bar now chikuwe gwamanyi oba ovaayo nompowa nonyanjwa nogamba abantu no mchala wange because jukiro njagalira mu silence toyagala kuvayo kugamba abantu nti kitegeeza nkuswaza tonnaba nawe kwetegeka kugamba abantu nti yenze muchala nange sinaba kwetegeka kubanga nze nizo banze nkuteekayo ngamba kanyo ka baby kange yenga tuna chikola ligali matesi na kuowa tonnanyanjula lwaki oba onoonya ate nga tuli mu relationship nze naawe nanti mukwano wuliriza okuba mu relationship naawe olw'okuba onteekayo tekingana ate kubanga nkyali ku ssaaki ya musajja anampasa oli mu relationship but you're looking for a relationship I'm in a relationship eri awo gye sinaba kutegeera oba ntuufu oba si ntuufu. Is that cheating? It is not cheating because but cheating abatya ku musajja atakwanjulangako. It is cheating. Dabano. Twera banze nawe. Twalaba. Tuli mu courtship. It is not cheating. Mukwane yo si cheating. Tompo wangako tetuyina mu mateeka wonna. Ne tusula ffenna. Okusula ffenna waliyo ne ba boyfriend ne girlfriend ne bamala abasula n'abantu sala bayita bamala nekolera jange. Ababucha. Nabo basula n'abantu. Shamim, let's look at this. Neddo ino kumpo wanze okuba nti ndi mukyala wo. We are in a transit. Tuli mu transit kyejo. Yes. Nange mba nkyali mu transit. Nejjukira mu transit tusanga mu transition yeyo. Sikusubira kubanga you sing someone else ngomuobu. Onafaka singa kunze. Boli na ye. Nedda mukwano. Bwekina okubeera. Nedda shalom nedda. Nedda. That is bad. Temuza bigambo byo. Omuntu yenna atannakuwoowa. I don't agree with it. Mukwana atannakuwoowa sigala ku search bar. Ojja ku losing husband. Oga kuno by'abaana. Ojja ku losing husband nga weesibye ku boyfriend. Ojja kuba akanje kabwoti nfune partnership kidiru. Na kitegeeza sinze yali omutuufu. Sinze yali ennamba yo. The moment when nkuteera n'ofuna omutuufu oba n'ofuna no progressing oba bikinange ngenda gendera progressing. Buli omu kitegeeza sigwe yali olina okuba ennamba yange kiteeke mu mutima gwo kkiriza weegumye genda nange ndeka ngende omukazi bw'oba wali onjagala by the way n'omusajja akwagala olujja atandika bw'ati njagala kukuwasa nanti kati nyinza okyoganya nkuvugirayo emyaka egi wammwe wa njagala kulaba ku maama wo nyinza okuvugirayo emyaka egi senga wabeera wana nti nze tosobola kunvuga myaka 3 nga tolina kati kati ekigenda njagala kukuwasa lwaki ate osigala ku saaki bavaako nanti nze kankubulyeko omusajja akwagala ayogera bino ne bw'aba talina ssente kati eno mbasiramu tebakaluubiriza fe abamu mwalaba nga batwanjudde n'ogamba yikalira babaakamwanjula nze bali bampoowa ekigambo baakibuuza ewammwe wa njagala kujja waliwanze waffe batabuliiki basalafu brother wange n'agamba ekintu bwe kiba kyakuwoowa nsibadde nsaba tukikole mu bwangu muleme kukola kiveewo mwe mpaka we mweyiiya we muliyanjulira kitegeeza nze mu mbeera y'obusiraamu yonna nali mukyala mufumbo awedde emirimu ne mu nsi yonna kuba alizira mikundi ekkirizibwa mu nsi yonna wali mufumbo kaakati bw'oba omanyi titonnafuna zanjula at least mpoowa teweetaaga sente nyingi yes awo nkuwagiddemu awo ngamba nti nno Shamimu olaba abantu bondeterayo abantu bo bana newammwe naawe leetayo bameka yenze omugole yeggwe omugole omusajja tuli abantu 10 kimala namufumba kilo za mwezi omuceere 2 ne kilo y'ennyama at least mbeerewo nga mmanyi omwami wange yampooye kati katukole tunoonye sente z'okwanjula ate ng'okwanjula is not even a must. It is not even a must. Kubanze waneno bwe bampoowa naawe batuwa marriage certificate. Ebaawa nga yalaali. Tugisayinenga wali ompadde amahale gange. Nze mukwano okuddaawo okuleeta ennyaanya biki mbuno bye bituganye nze okumpoowa. Ngamba nze nkugambirewo mpaayo omutwalo gw'amahale. Nze ogukwata ogumpe nsayininge marriage certificate yange banteekeko wali nti mukyala gundi. Ubutongole nze oveeyo wali ompostinga ogakiwedde. Ne baba tompostinze nze mu mutima nkimanyi yenze mukyala wo mu mateeka naye nze sijja kukola mirimu gya mukyala housewife nga ndi ku girlfriend level mukwano ojja gikola ojja kwoza jini
osimule ennyumba ositule ka gas ka kilo 6 ogende bakali feeling wali ku Starbucks. Yes, obajja bikola. We are dating. We are in a relationship. Sibikola ngako bikyanga nzalibwa. Sirinayo musajja ina gwe nalinjoleza jini nti ndi girlfriend. Negeza jini ze muwala w'abayanja. Muwala w'abayanja yeddira omutima. Mama angetabanga simu kiga simu Somali simu Ethiopia. Yeah. Toza jini ya musajja. Mbumpi bwange ze sifa y'abasajja bikibi bagenda kwogera bagenda nyiga. Naye mune mbumpi bwange nze ndi wabanyiza. Mu bumpi bwange neragira mu kubasimanyi nti ngenda wanvu wancha. Kati obukozesa. Mutabana bina bwange neragira Dimera intino gondi oshagade kakati mukwano njagala kutegeeza nze sirinayo musajja aveeyo agambe nti nze yanjolezaako jini tewakunya ku jini ayafa bafunanga breakfast in bed baji kuleteranga breakfast in bed mala nengenda oli mudduve nga toyozeza masuuka nga lwaki njoza amasuuka ekyabuntu mimu amasuuka gwagasuza mu weekend marriage onyekanga ogozeza ng'okagolodde banne basanga gatukula nange bampasaamu kaawo butaba nampisa zange era waliyo eyalonda nagawo wange nze gwenjagala oyo kati amasuuka gano tugabaze mu weekend kati oba olina okugoza okagolole banne abagenda okujja ginda week okuyimuka nze saagala kitu kifule nti it is a must nze okuyimuka nga nabedde oba naze Friday nengamba asagala kubeera wantu wachafu because normally sagala kubeera wantu nga wadduga wali disorganized nsobola okuyimuka nentereezaako naye saagala okifuule nti it is a must tingenda okujja ku Lwokutaano ng'omukulu yatadde jini ze mu basket ambazi sookinze nosanga omwana owalanga bw'asala entuuyo bw'asala eno ati oyoza eri bw'ofumba amakuloni nze ndi ku firimu ku munno waaki nze gwanye brush okute jini agenda kuba muwala wa naye manya kugamba engatte eyo ogyoza bwoti ajja kuba mulala kugamba engatte oto gisaako brush ofuna kyangwe abakazi bakola ebintu ebyo bina ebibatuusiza ogisaako kyangwe engatto manya shamimu buli lwakusatu mbeera wano ku Shalom bannanga abawuliranga mu nkooyi nta kigambo ekyo kinyiiza abantu ankoowa yanta namwe mwenga mugenda bana abakyawa bangi batukikowe kuba batwagala be bangi naawe okyogedde akkowa yakuta yanta gwenta inta kuba ne bootaaliwo era nalyanga ate ampa omukka mmumanyi Allah nze nakabamanya mbategedde enkuzi nange katogo kati nze kyekyo kyenkugamba kati omuntu ali mu limelight asobola okupostinga omuntu wekisinzira ku kikyayagala mu mutima gwe nzisigana bantu kukola kye baagala kola kyoyagala naye mu mbeera nagamba wali mu mbeera y'obuswavu sokudda n'otwekalizaamu n'otuwa omuntu omulala mbajjukiza abakatogo collections basangibwa oba ku chain of liberty baguzagana amasawa mpozi edduuka liri L37-38 abeggulu mbasanye ku Jomo Kenyatta Road basuubuza engoye content creator ebyomu nyumba carpet mifaliso suitcases byonna ebyo mba birina kuba ku 0770883968 0753002365 oli okola content nga tatambula ngoye jango ofuna engoye suitcases byonna oga traveling bweru balina case ezitambula ku kisaawe ky'ennyonyi mpola mpola ojja twetondera mukwano gwo kati mukwano gwo agenda vaayo twetondere Hajjat Kulsum nga lwaki abeetondera like waliwo abaamulabulanga ku mitimbagano ayinayo abantu bajja okwetondera like abo abaali mikwano gye abo abaddala ng'alaba akyabeetaaga weetonderawo be weetaaga n'ogamba awo nonkyamwetaaga amwetondere tuddemu beweetaaga beweetondera ate booteetaaga weetondera baaki naye kati kituufu kyangayo kituufu kyayira omuntu ku mutimbagano namuwa ekibaluwa kubanga relationship ebadde ya mutimbagano kituuzaayo ku kiri ate ekirala jjukira buli ekibadde kivaayo kibadde era kijja ku mutimbagano nti omusajja yakoze kino kibadde kijja ku mutimbagano kati kyakoze sense okuba nti yamukyayidde awo mukitegedde kubanga abantu abalala bayinza okuba bakyamumusi abadde omusajja ayinza okusigala ng'akola ebyo byakola ne babeera nga bakyakimuteekako kati kyeyakoze kyabadde kituufu because ensi abadde yagiraga
nti ono ye mwami wange kati era ensi yabadde alina okuddamu n'agiraga nti bannange ndi bwa ppeke sirina muntu sirina obufumbo mbukoze eki mbutadde could they sit batasobola kutuula balina okuba omukazi takyawirawo ku olwo balina okuba babituddemu balina okuba bagezezzaako because omukazi tasobola kuta muntu mu lunaku lunaku 3 mbwonyize omukazi ajja ayogera n'ayogera kati abasajja muyina ekintu kye mwayiga mwatufuula basiru gye tukoma okwogera gye mukoma okulabira ddala nga tulinga ebiwulenge ng'ogamba omanyi no waliyo abakazi nga si baamumwa naye ng'omusajja yamufuula waamumwa abakazi nga si baamumwa nga tayomba wallahi naye ng'okuva bwe yayingira mu bufumbo obwo bambi yafuuka waamumwa ng'omusajja buli kyakola mukazi watu yesanga alina okwogera yesanga ayombye naye nga neewaabwe bwebuuza nnyina mama agamba nze omwana wange badde simumanyiimu mumwa ng'omukazi yafuuka waamumwa lwa bufumbo kati abakazi boogedde nga abasajja balabira ddala abakazi basiru balabira ddala oyina omumwa abakazi bagezezzaako kati watuukira okuwandiika ekiwandiiko nti bannange omusajja mutadde lyaganye aba akooye abakazi bakoowa abantu lwakuba nti kiwaawaala nnyo ng'omukazi yazze n'akita kuba omusajja bw'ajja n'akita n'awandiika nti banne mukyala wange mutadde lwa bino ne bino tekikola nnyo mawulire naye omukazi bw'aba nga yatadde kikola amawulire ate nga kati abakazi bakyakikolera ddala kati ekubole mwakutte kutulabisa bagenda balabisa mpaka abasajja bwe banadda ku agambye alabanga red flags tali atalaba red flags wali ataziraba waliwanyo mukwano gwange gwendaba buli muntu alaba red flag oyagala yala ddu buli muntu alaba red flags just we ignore them tali atalaba red flags tuziraba but we ignore nga tugamba ajja kukyusa and that is wrong tuziraba ne tugamba kansooke ngomemu abantu bonna tebali perfect waliwo red flags zolaba ng'osobola zigumiikiriza waliwo zolaba nga tosobola zigumiikiriza naye era nazo abakazi n'agamba nti kangezeeko tali muntu atalaba red flag mukwano just tuzigino waliga ne twefuula abatazirabye ne bakulabula ng'owulira twamukutte ne muloogi noga laavu eno mbi bannange laavu ogiwanda lulusu lwakubanze mukwano we bandabulira ku muntu nti yakoze kino sikibuusa maaso wojja n'oŋŋamba nti gundi mwenzi yayenze ku ono baawo yayenze ku ono sikibuusa maaso ntandikirawo lisaaki tekikulumya omutwe kinumya omutwe njagala ntegeera amazima nferumu ku mazima nga nagategedde nti ddala kituufu either ŋŋamba nti kaŋŋumire amazima gange yazadde sikyalina kyakukola oba yeeyagala ne gundi okusinga okugamba mutasobola owange omwami wange nedda muteerawo omukono toteekangayo omukono ku musajja nga bagayi yayenze twakaniranga omusajja ogendangamu emmanji nomala essaawa 2 okusinga okwerega nga owakana ku musajja yayenze ku musajja yazadde ebweru tokiwakaniranga ekyo be baana baliwo mu maka g'abasajja tandika butandisi intelligence enoonyereza kituufu yazadde oba nedda wabula teweeregana bakugambye nga bwobaga tasobola owange noonyereza bye bagamba bituufu nga tonnaba kumupiininga kuba osobola opiininga nga bikyamu kuba n'abantu abamu bamanyi oleeta ebigambo nga si bituufu naye bw'onoonyereza n'otegeera amazima kati okusalawo kuli gy'oli ggwe kuba gwe weetegeredde amazima go nsigale kyenjagala oba sisobola kugumiikiriza kunnyendako ŋŋenzi lwaki atokolanga mami Irene kyesirabyeko tekinnuma anti kyotalabyeko tekikuluma naye waliyo okubanga bazze ne bakugamba omwami wo agamba kati waliwo abakazi abalifa nga babba baabwe bafudde bagendagenda nabo mu ntaana ngaafaaki nanti nga waddangaawo ng'oba otugamba nze omusajja wange tasobola zaala bbali omusajja wange talizaala bweru omulabo oyo tasobola antya nakulwafudde nga balamu bo bennyini bagamba abaana be mubaleete kubajjukira abasajja bazaala ebweru bagamba baganda baba bamanyi abaana naye ng'agamba saaluuzinga mukyala wange abaana basigaleyo kati oba yabagambako nti bwenfa nga mubaleete oba teyabagamba bamulamu baba bwe bati abaana be mubaleete kuba bali baana be era olubaleeta nga bagamba amaze anti ono yamuzaala mugundi wali e Masaka ate abaana bebbali bafaanana bataata naawe ogenda otunamu ayagala owakana nogana ngeyefaanana omukulu n'amumala bino ebigere bya mubiru ogenda nabagamba yeye
ogenda abayita abaana bo lwatani oyo munno munnange mumukwateko muganda wammwe nenze ziga werikoma toddamu kaaba awo wennyini osaaga wembagambira nsaba ku mmere ndye tokaabira musajja ayenze mukwano noli gwe bazaalamu atandikire wenkomye naye akaabe mukko owedda nkaaba ndinzekka ate waliyo omulala gwe bazaamu naye abadde alya ku sseeti atandikirawo nange kampumulemu bampe katogo ogenda okula abadde mula mukwano gwo gweta senga w'abaana nga yakutte mujjawo wamugamba olabye maama we bagamba nazaalawo maama yuno mariyamu banange musabadde amwagala okuvaza simalina kyagenda kukola gwenga oli otyoka bampe obugi obaako ne mu nnyumba kanfulume mukko blazange munfunye kumfunye kujja basinje ku mmere ekituufu amaziga agaddako nga kabanzikuse era kati awo byonna ebiddako byo byakudaabuda baana bange ate balya n'ab'omusajja ebaleese nabo baana bo mukwano balina babama bafiiddwa taata waabwe buli mukazi abuddeebudde mwana we osiga obukyayi mu bantu nedda mukwano nze nti nze sirimba shalom buli mukazi abuddeebudde omwana we ffenna tufiiriddwe omusajja namwe babaleese obwedda nkaaba bw'omu nga mmanyi omusajja wange kati tuweze enduulu ejja kusukka abantu balowooza waliwo ekyamaanyi ekigenda mu maaso baamu afudde kyamaanyi edda nkaaba nammwe mutandikire awo mutwalemu ku version eddako keekomberera abaana bange kati awo bentandika okubuddawo kati nze mba mmaze okukkiriza nti kati wano nno kanaaba kajanja kekankaabya kaakati ekigenda okunnya kati ekiddako kubudaabuda abaana bange kuba oli kitaabwe kati ntandika budaabuda bamulekwa bange bwe mbabuuza munaalya kaki era singa ntegeera abaana nga sinnawa sipiiki yange tosabbamu yadde ezziga senga otegeera nti bbaawe afudde azaala ebbali n'owa sipiiki toba tokaaba zibedde oli muyeekera ayagala kujjawo gavumenti ng'omutima guye oli muyeekera era mmwebaza omwami wange era ne mmusabira edduwa ennungi nga tokaaba ne bali bakaabeko nkaabye okuva obwedde omusajja we yafudde bagenza obbaleetanga bannange nkaabye kati ole bagamba bakyala b'omugenzi mujja mutwete ku salaamu mwebaza bakulu sijja yimukira mu bakyala bampite nzekka mukyala w'omugenzi bwe mba yenzaaliwo omuwoowe mukyala mukulu mama lamula saagala kya mukyala jangu ne banno jangu ne banno bwe mba nze nzekka omuwoowe bampite nti mukyala jangu ne batoobo akagambo kala baganda bange bonna bezaaliwa nabo mbamanyi leka naawe nze siri mujja waaba mutoowo nedda mukwano gwe aba yasookawo mama lamula jangu ne batoobo mutwalire ku bantu salaamu nedda mukwano toyimuka bampite nzekka mama ranani katuwe ku speech katuweyo obugambo era ekyo nkigambirawo ne mbagamba either nja kwogera nga mumpisa bwamala ne baganda be nedda mukwano era ekyo bw'okigattako mba sijja kwogera njagala oyimuke wallahi ngenda nekibagamba era nebagamba bwe mumpita bwe muti sijja kuyimuka bwe mba siwadde speech bwe mba speech omufadda bwe mba sigiwadde dda kati tuli omu awe munne ekitiibwa either muyimuka ne mugamba mama ranani agenda tuwaayo obugambo butono katusabe agume ng'ayogera mmale bulungi nnyo mama ranani bwamala abaana bange boogere ne mama Ryan naye ajje waliwo ne mama Mary nga bawoowe fe tumanyi nganti tebajja tekijja kukola wabeera nga bawoowe oyimirira nabo bannindemu malize speech yange mu budde kati bw'okola speech webaza omwami okwagala n'okuba faithful kya faithful kivaako era ngamba onjagadde n'otanjuza ng'okudaala nze omufu kudaalira shabimu okudaalira omufu nekugamba mwami wange onjagadde n'otanjuza ne mubufu onjagaliddeyo amma nga bawo tannafa abanga omwami tonnafa genda kubiva emengaawo opposite masenge namugamba yotaja disenjobe namugamba tugafunira omukaga tugendeyo Dr. Senjobe biva organic wake up call kabasajja
abatawangala mu kisaawe ngenda tetambula bulungi nnyo no mwezi gwa stress nyingi bannaye naku zo sente zibuze nawe alina mukadde wonga mulwadde mune magumba sinuses diabetes abaga osala omubiri abaga noggejja ddagala bweri kuba ku 0752 60 24 27 nina ensonga lwaki ennamba eyo ndi mu mutwe gwe musajja munnange ogitegeera genda ku biva obenga okola bulungi ongambye okudaalira nfune mpulira nkyaseka nze nkutidde nza nti nina sister wange bbaawe yafa ne baleeta abakazi bangi ne tukola tenti eyaffe ne tuva mu tenti eri ebaddemu mukyala mukulu abali jenu ne tutumya tenti nyaka kye tukiba kyawula mu famire ono alese abaana bammwe alese abaana be ne tutandika olwobudaabuda abaana baffe baana ba sister ate bali abalala ate tubamanyi tubadde tetunabategeera dde babeerawo batya ne batugamba mulinde tugenda kugaba ebintu by'omugenzi omugenzi yali yawa sister waffe ennyumba mu bulamu omanye ewaffe tuli bagezigezi si yeffe bebawa ebyapa nga tetumanyi gye biri si yeffe tubeera mu nnyumba ze tutamanyi byapa biriko mannya gaani mubifeffe secured ekyapa tukimanyi kiriko linnya lya sister waffe bizinesi mwali yiye bwoya nga bagenda kugaba engoye ezaali nga bali mu kugaba bino byangoye biki ne tumugamba lindako abaana bafuneyo ku ngoye za kitaabwe ne tumala ozifune tubateeka mu motoka tubagamba tugende bali babawe ebyabwe kitaabwe ndowooza nabo yali yabakolerera keyayenda nawe kakyekyokedde kyaki mbuke yayenda kakyakokadeko kwakiseko kaki yali agaziya amuguffe bakatinnaffe tubadde tugaziya kati nze banzaalo ninzozalako ebbali abalanga bataano niwane waka bataano tugira ntuga sister waffe tutwale abaana be baana 10 balaba embangaziza ekika kyente ekitufu ye omusajja abagaziyiza tugaziya abaana balina okukulira ewamu mu nnyumba emu abaana beeyagale naye gwe okirwana ku mutima gw'omubi ogwekko era nina omutima omubi sigaba na musajja katali public toilet tayagala gabana musajja kuba ne Dr. Kusuma tamanyi bwagabano naye abadde akimanyi yasalawo agabana naye nze yagamba nza nti ne bwentegeererawo wennyini nze nakugamba ne bwenfuna musajja nannimba nti talina mukazi nenkitegeera leita nti walina era wennyini wentegeeredde wenteekeramu wetokotera nova kumbwa olina funa obudde nonoonyerezaako gye nzaalibwa nabikoli dictator makaago just manyi kyenjagala your principled manyi kyenjagala ekirala ekitansanyusa sisobola kukulaga nti kinsanyusa yes like tosobola kuwolereza bbaawo ng'ayenze bamukwadde mu motoka n'obupiira nga lwaki muwolereza olunaku lwokkiriza okufuuka looya lw'omusajja olina okuba looya wo obulamu bwo bwonna nze siri looya we nze sinawe nali nkoze advocate wali ompuliddeko nga bannangirya mbalooya nsooka embeera erooyawo towolereza musajja nyimirira ntya mu bantu netandika obbagamba obupiira nedda tebwabadde bubwe waliwo eyabuteekamu talina mumwa gwe nafumbirwa talina mumwa kuba bamukutte nga bali mumukuba yeveeyo yeewolereze tulina kavidio twamukutte alina gundi bwekiti kyafulumye muvaayo weewolereze mukwano ogwange gwakulya mmere tayo kavidio ka Akramu ompangisa amugamba yamugirayo ejambiya nga amaze omuli ebyalubaluba watasobola muwolereza nze sisobola taata w'abaana bo n'okugjawo sijjaawo tosobola mujja ku polisi nga bamukutte nedda munnayo olaba omusajja oyo abeera n'abantu be naye gwe mukyala we nze omusajja wange nsobola okugenda nti waliwo bagambye nti byattaka bamukutte simanyi ekiro ng'atambula ebyo ebintu ebiri nnomo nti bamubanja ogenda nemufunya polisi bo nowayo ID yes nomweyimirira kuba buli muntu yenna asobola okusanga ebizibu nenze saakuyimirira musajja wange nga babadde bamusimanya mukazi simaba bamusanze n'omukazi mu mmotoka n'okugendayo sigendayo maama waakola ki baganda be bali bize nnyo koolwo lwaki baba maama enga nze mbaka nga musabira mukama amuyamba akiyitemu akoleke oba omusabira nga bakutte bbaawo twamukwatidde mu loogi n'obutambi buubuno gwobeera omusabira anga nga bambi mukama amusaasira akiyitemu musajja akisanga ekyo era bwe bankubira nga bagamba maama we mamukubireko ennamba y'essimu yeeno
Kati wakomawo omwanyiriza ng'abiyiseemu ng'amutadde. Nga nkyaliwo nkolawo kyawo. Nkyakola kyawo. Ng'onoba mangu. Nga nze noba mangu. Noba. Noba mangu mu bintu bwe bityo. Ebirimu obwenzi. I don't give a second chance. Ebirimu obulamu. Ebirimu obulamu. Kwendeguza kola kana buli omu. Obwongo bwange. Mental health. Nonyerezaako gye banzaala. Oli mu kigaddala. Ava ku basaidi ya mama wange. Neddira mutima nonyereza ku basenga bange. Nonyereza ku basenga bange. Teri ali mufumbo. Nedda bamanyi kye baagala bonna. Gwe nonyereze wa tebeebuzaabuza. Wabashamimu ye wolabe. Bonna ogenda basanga bakyala bakozi bali straight kye bataagala baba tebakyagala. Sisobola kusindika manyo ku kintu kyannyiizizza. You don't pretend. Either olusirika luluma ku kintu nga sikyagala. Bwonkubira bwe tuba bw'ogikuba njikwata n'ensirika. Nga toyogera? Nga njijjako. Nga nange njijjako. Byebiva matajja obba tugira mu nnyumba. Taya n'akukuba. Ngani gwotekako luyi. Omusajja akukuba. Shalom nagamba ne luli. Nti tizoke abasajja balina amaanyi basobola tukuba. Naye nze nakulabula nga bwe nagamba. Nti nze ne wemba sinza kubisizza. Naye lazima wabaayo kubanga kubisa. Ofuna abaana. Bamasandugu family. Nyabo nkotidde. Nonyiganya ebiwundu. Nagamba sisobola kusonyiwa musajja antaddeko luyi ne bwaba abadde asaaga. Obusiramu bwabagambe mulina tukuba. Kwata akatambaala onkube. Nga muli bwereere. Pola. Nkuba akatambaala. Oba omukono gw'ekkanzu. Ate nga muli bwereere. Akatambaala kubaleza. Lwaki oba onkuba bw'otyo. N'okutuga. Ate mukuba mutagetinga face. Okaddiwe. Nkujjamu erinnya limwe bbuna afuna akutwala. Shalom nja kwagala omuntu wanjagala. Ngenda kweguya omusajja neeguya. Nja kupostinga omusajja mpostinga. Ngenda kiraiminga omusajja yankiraiminga. Nesirya ita mchala gundi nga yitagamba nga konti mchala wange. Mchala gundi omubwat. Onyoka sakako omubwat. Olumya abalala abali yombu oli omuweka. Bwat. Ekyo nso kyogera ng'omusajja yavaayo n'agamba abantu nze mukyala we. Bw'oba omanyi onjagalira mu silence, nja kukwagalira mu silence paka oliyimba akayimba kali. Lwaki onjagalira nga mu silence? Nkoyo kunjagalira mu silence. Njagala laavu nga ya lwatu tonkweka. Nga nange ndeeta byankukutu. Tobyanika mu bantu wali wabba. Kati buli w'okaleeta ako nga nnyongera okusiba nabaana nga nsiba amajinga nga kanga geeyongerayo. Nze mukwano nga tonnankira iminga. Nyinza okuwa yadde eggi sigatunda. I donate oba nenga wa ba Rolex. I can't serve my eggs like that. Shamimu wali mukabo. You've not claimed I give you a kid? Just like that? Omuwa. Mpozi nga wange. Nze nsobola okuzaalamu ng'omwana wange. Nga gwagenda mufa ku byonna byonna. Nze ati nagamba nzaala nze njagadde. Ati kanzaale. Nga si musajja yayagadde. Because nze ngenda okwetikka olubuto, nze ngenda emyaka egy'ebiri nino mentally nino okwetegeka nti gino emyaka ebiri ngiwaddeyo gigende nti ye. Kati ne gino emisinze sirina misinde ni mukazi mumpi. Bwenziruka nsikattira. Kewagenze mu jimu wagatandika emisinde gyendi mukola jimu gyendi fitness gyendi mukola yagoba sente. Tuyagoba basajja. Okola jimu goba sente. Goba sente. Si goba basajja. Timu kawumbi. Si yagoba musajja yenna. Nze I saw nkuwa kyompa. Bwonjanja waza kujanja waza. Bwonjagala n'otanjuza nkwagala ne sikujuza. Se no omukwano gunjikako nga nkuba. Bukulukuta bwebuti. Gulinga kiyira. Ne mama ona jana nebaza nangamba onjagalidde omwana. Nga wayagadde omuntu. Nga namwagadde. Naye n'akwagala. Nga naye anjagala. Naye betika bakola meeting. Tusiime Shamimu. Bagamba naye bannange. Nga saidi y'omwana waffe. Tusiime omwana ow'obuwala. Ayagadde. Eye. Mama we natandika okutyanagana ebanne bulijjo abakyala bwe bati gye bali nti ye gye tuli maama. Kasa tufuna abatwagala. Ne mutabani wammwe anjagadde n'atanjuza. Nange sina mmujuza. Sigenda mmujuza. Kati mutabani wammwe asiriwalemu.
Lemutegera nti mukamwana gwe mwali mwafuna. Nyaza ajja kubira essimu ng'akwetondera. Kamune sonyiwa bwatyo. 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 Mbondi muzenze nditula mbo nkyusa musajja. Ajja kyuka. Munange guma mutereze. Saba siba. Nina yamulema mutereza nze mutereze nga lwaki nsiibire omusajja. Abantu basibira ddala omusajja. Ne basaana okusaba. Tosibira musajja. Tosabira relationship yo. Relationship nso gisabira. Kubanga tewaliyo buli muntu oba tomanyi bwe kigenda kubeera. How it's going to work out. Yes, relationship nso gisabira naye waliwo omuntu gwotekako amaanyi n'osiiba ulcers ne zikwata ng'osabira ekintu ky'olabira ddala naye tekisobola kukola. Nde nabira kubeewa mange yasabiranga kitange. Nasula ku seminti wansi asiiba anoonya naye lindako osula wansi ku seminti ng'osiiba ng'ono ye gw'osiibira ali kuki? Ali mu lodge. Enjala teri nabanga kachalo mwogero ekintu ku kitaawo biki biche ngalaba embodo oli eno. Byogedde ku kitawo yogedde ku kitange si kitaawo. Kwese kitaawo. Njogedde ku kitange. Nze mange yasi. Nze Shalom muna sobola mama oche yakola sobola kikola ba. Era kati najimuga mga olaba. Nyaka tokyejjusa. Nasekamu. Nze muna so kikola njala tesa kunnoma bwete ku bintu bya kisibiro nenga jako musibiro. Nze nga lwaki nsibiro omusajja ali mu lodge. Nibasanga konda mu motoka. Konda mu. Yimuka ffenna tuyimuke mbuliri tujje tusabire relationship. Nze sijja sayanga gwe webase. Nga lwaki webako. Abakazi babikola abali nonkwata ko nga nebase. Mukama. Nsabiro mwami wange ono. Baby yimuka. Tusabire relationship. Aba. N'abaana yimuka tubasabire. Newenyora nkuguze nkuyiwako amazzi. Njagala okusaasira hataka mukwano gwange mulwadde ne premier zabako abannyo ku YouTube zaffe saako yaffe mulwadde bambi yali bweru gwanga ne bambi mulwadde hataka Allah kusaidia batwagala bambi nnyo batwagalira ddala ngaffe Sham 256 ne bro mim executive media kusaasira bambi hataka mama Lilian chachi muluma musuyange fuwa kifuba balwala ebifuba balwalira ddala ebifuba bakwano baffe abali mu London batumiddeko n'abali mu America waliwo abali e Canada nafa ab'emityana mbagala nnyo n'ab'ekayunga oyo nga kyagenze kuziika bayagundi beewaabwe bawo bafiirwa kati buli lunaku yagenda nga samulaba nga bamuyita okwogera kiri akungubaza ye mukulu eri ewaabwe aweka aba mu mmere yamanye nge nazaamu omuntu tetuka asuka tubanye Shami mbuli lwakusatu tonaza tomanyi kunaza mufu babinjigiza manye ntya ewaffe ndi omu ku banaaza nze sinyuladde ku mayiti naaza nze sinyula ku mayiti nkyo tunula ku mayiti kinsigalako kisigalako naddala bw'olaba nga tonnatereeza nnyo eri Mungu kiringa otunula mu ntaana nfuna kamunguluze banaye njagala okusaasirako family ya actress munnaffe gwe tubali tuzanya naye mu Honourables bamuyita Silayo Munakenya ne Uncle John njagala omusaasirako anti banaye ekitalo nnyo kitalo ddala nga Honourables team abaffe cast yonna ya Honourables twanjaga bategeeza nti bambi twatidde nnyo bannange mwala abadde hambo nnyo oyo bambi naate bwe bafa abo n'olengera bassanyi nga tanadde wamuluma nsule bulungi mwera yafuna omukazi omweru sani nga atambula nga agenda okufa